Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde akatambi kano kasaasaanidde ku mikutu gimugatta abantu nga kalaga omukyala gw'oyinza okuyita nkuyegetetya ssaba eyakakanye ku muserikale w'ebidduka Charles Makawa namukuba oluyi. Teyakoma wano, akatambi kamulaga nga amusikako essimu ko n'ekyuma ekyeyambisibwa okukuba obupapula obugabibwa ababa bamenya amateeka g'oku nguudo kiyite EPS printing machine, eno nga bw'amulangira obunaku. Tosobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya ku lunaku olwo lwennyini olw'okutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Omukyala ono Mercy Timbitwire ne munne Benadini Abangira gwe yali naye baakwatibwa era ebbanga lino lyonna babadde bakuumibwa ku poliisi ya Jinja Road nga bw'alinda akadde bye yakola byonna abinnyonnyola omulamuzi. Ati leero ono ng'ali wamu ne munne Benadini Abangira basimbiddwa mu kkooti e Nakawa okusomerwa emisango gye bazza. Kooti ebadde ekubyeko obugulu okusinga ebadde mu basirikale b'oku nguudo ababadde mu yunifoomu zikosa n'abo ababadde mu ngoye eza bulijjo nga bano babadde bazze kubugiriza munnaabwe eyakolebwako emisango. Oludda oluwaabi lugamba ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno okumpi n'ettendekero ly'obusuubuzi limubuze Nakawa, Timbitwire yagaana okugoberera ebiragiro by'omuserikale wa poliisi y'ebidduka bwe yasangibwa ng'ayogerera ku ssimu ate ng'avuga. Ku lunaku lwe lumu ku kibangirizi kya Umerugogo, Timbitwire ono era yasangibwa avuga emmotoka ekika kya Land Cruiser etalina musolo gwa third party bwe bagezaako okumuyimiriza. Yakaalama n'akuba omuserikale wa poliisi y'ebidduka Charles Makawa eyali akola egigye. Kooti era etegedde nti Timbitwire ng'akozesa eryannya nyakola essimu z'omuserikale ono 2 ezibalirwamu emitwalo 800 ssaako akuuma akakuba ebipapula by'engassi akabalirwamu obukadde 14. Gwe babba bamubisa kikwanga robbery, there must be a weapon. There must be a weapon that is used. Mu Luganda kibandiise ekisi ng'emmundu nga jambiya, so twagala obujulizi buveeyo babuleete tulabe omuserikale nga bwe bajjayo ekisi ne bamubbako amasimu ge. Ye munne Abangira gwe yali naye agguddwako omusango ogw'okuyambako Timbitwire obutakangavvulwa ng'ate yali akimanyi bulungi nti azizza emisango egy'enjawulo. Okunoonyereza kwawedde era tulinze oludda olwabwe tuwe ku bujulizi bwe balina batuweko tusomeko naffe tujje nga tuli beteefuteefu nga nakuwuliriza omusango. Bano bombi emisango bagyeganye mu maaso g'omulamuzi Elias Kakooza bw'atyo n'abasindika ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja. Kino tekisanyusiza bapulida baabwe kuba emisango egigattiddwa ku bantu baabwe bazze tebagisuubira. Bagyeganye kubanga bye baleese ffe si bye tubadde tusuubira, bye baleese birala. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu bawuttula abasirikale b'oku nguudo. Mu mwaka gwa 2019 waliwo obutambi obwafulumanga mu Nansiko General Matayo Kyaligonza awuttula omusirikale Omukyala Seeta, so ng'omwaka gwa 2020 kati omugenzi General Paulo Lokech yakkakana ku musirikale w'ekitongole kye kimu n'amukuba ng'akuba ekyokuttale okumpi n'agenda e Namugongo. Don't touch me. No, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Hasfa Navuma, Agafeyo ku Spark TV.